eddoboozi lye Kawempe, eddoboozi lya Kawempe North flag bearer Nup, flag bearer Nup oyo yekka essuubi lye Kawempe North. Oli yali ddoboozi ly'ekyebando kati essuubi lye Kawempe North. Tetwasalawo kumakya zigenda okuwera ssaawa 12 nga field twagiyingidde dda wetumaliriza ebya Ssegirinya Muhammad ate nga wetukwasaganya n'ebya pulezidenti wa Uganda addako. Tukubayo ekya Ssegirinya kimu ne tukubayo ebya pulezidenti bisatu, tukubayo ekya Ssegirinya kimu ne tukubayo ebya pulezidenti bisatu. Teri kuzikiza. Kawerera ijo mbuuziza ku b'Ekyaddondo ani alina kaadi. Ebyo sibimanyi kubajja kulangirira naye wiikendi wennaggwera bajja bbanga batugambye Magise Makulu ogamba Matt please tell Mr. Update munoonya mu bulungi. Kale nja kumugamba obubaka bonja butuusaayo obubaka bonja kubutuusaayo obubaka bonja waliwo agambye Matt Mr. Update leero yeerabidde okuteekako pulezidenti. Si kwerabira bino baali baabikuba dda ate nga nabyo tetuyinza kubisuula kati biriwe byaweddeeyo ebiriko pulezidenti ne tugamba ate bino tuyinza okubisuula nabyo katubitwale nabyo tubikubeyo. Bane Mr. Update kiri kitya? Mr. Update Parliament kiriya oba keka akafaananyi ka Mr. Update network webeera nga kiriya nga mungamba network kiriya nga tukisabula. Network webeera nga kiriya nga mungamba network kiriya nga tukisabula. Banaye network kiri kitya? Namuddu alimu ogamba Dubai tuli live. Musazi era ijo ga mu life Kyagulanyi nti Ssegirinya. Banaye nsaba kumbuulira network kiri kitya? Network kiriya oba network webeera kiriya nga mungamba network kiriya. Vincent Bengo ogamba network kiriya. Nanyonga Patricia ogamba network kiriya. Nicholas Dini ogamba Parliament kiriya. Bannayi bannakawempe mwenna okubajjukiza Ssegirinya Muhammad eddoboozi lyammwe essuubi lya Kawempe North pozi okubajjukizaako nti ye yava ku bwa Kawempe North kati Ssegirinya MP wa Uganda. Mumulabe bannaye buli kimu akikoze. Agenze e Bupadengo, agenze e Kamuli, agenze e Mbale, agenze e Iganga, agenze e Masaka, agenze e Hoima okulabika nga atambuza emirimu gy'ekibiina, okulabika nga ayamba abantu. Gwe wenna munnakawempe ng'onoonya essuubi lyo w'olina okuliteeka. Londa bulunzi Ssegirinya Muhammad ku bwa MP Kawempe North ku bubaka bwa Parliament olonde ne Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ffe twabagamba wano ku the updates online page akalulu aka Mr. Ssegirinya tukanoonya 10%, aka Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ne tukanoonya 90%. Nti newobanga ofunye akafooko waneeno naye nga entebe enkulu temugirina muba temukyusiza, tuba twetaaga entebe enkulu eri ennene ey'eggwanga ate bineeno kuba kuyisa mu jjenje ekkalu. Nti newe muyisa amateeka mu Parliament ng'eri waggulu sisitimu volongoto era muba temulina kyemukoze. Tuba twetaaga entebe enkulu eri eya waggulu ey'eggwanga. Kyobula mbagamba nti buli alina akafooke ke yeesimbyewo soosowaza nnyo entebe y'obwa pulezidenti, soosowaza nnyo entebe y'obwa pulezidenti. Soosowaza nnyo entebe y'obwa pulezidenti tulabike nga tugifuna. Soosowaza entebe y'obwa pulezidenti tulabike nga ate tugifuna. Sara Nasejo ogamba how is Kidandala bannange gwe ndowooza peji olabika oli ku nkyamu. Sitegedde kyotegeeza olabika oli ku nkyamu. Wiiki yaffe tetwandiyagadde ogitandike bubi, ogitutandise bubi. Mpozi bannaye mwenna abeebuuza Mr. Update kaadi kiri kitya? Mr. Update wammwe yalina kaadi ya Kawempe North nga tulinda kulanga kokka. Kaadi ya Kawempe North yagirina Mr. Update ye flaga bearer wa Nup Kawempe North. Sam Kisogamba Mbale Rai Franco gamba koti yaddi koti ya nga 25. Mr. Update deserve the card because he worked for it. Magise Makula webale kutubereramu Mr. Update card agirina nyongera okubagumya. Mr. Update wabulayo kulanga bulanzi naye nga card agirina ye mubaka wa Kawempe North addako ye flaga bearer owa Kawempe North ku Nup tiketi. Shakira Bobby ogamba nze bannange Bobby Wine
wensibiddeko abalala mubannondere mullo eyo embeera yegenda maaso bannaye buli muntu yenna ine yeesimbyewo mubeera ne kansala wammwe nga yeesimbyewo mubakawo wa paalamenti nga yeesimbyewo omugamba ffe tusooka ka pulezidenti mumugambe naye aka pulezidenti akanoonye 90% nga Mr. Update wakola omugamba twagala okole nga Mr. Update mwanje Ivan ono si sweet apple ono mati ono si sweet apple ono mati kibombo bombo ogamba we love you guys mwebale kutwagala bannaye naffe tubaagala nnyo bannange Apollo tebamuwadde kaadi pretty shack Apollo kaadi ajja gifuna kaadi ajja gifuna mubeere bagumu Jesper Chambers ogamba Mata I missed you bingi kwendi bannaye nange nabadde mbasuba naye kati nze mbalina mube bagumu gwe kyokola terera buterezi tuula funa mazigo ga kunywa ebiralo bikwase maati Shadi ya Nabumo ogamba good work Saulo Brian ogamba wange tugenda kukola tutyaffe abemakerere mube bagumu ebintu mubikwase ekibiina kigenda bakolako kibombo bombo ga good work baby boy kugana agalivu gonna Nuru Kayoga Segirinya tell president to stop drinking tea from those TV stations bambi kacha yako tekabeera ka TV kacha yako president wa fajjanako lwakuba nti eri tebabiraga naye kachayi president wa fajjanako bamutera mu kikopo kye ne bakaleeta katuwana aba TV balaganga be bakamuwadde naye kachayi kafajjanako akake ko wajjanako fitwabagamba tubakuba roba style kachayi president ajjanako tebakamuweeraawo president waffe yeebereramu gwoba omusuubira ku kino ng'ate ye ali ku kino abaana be bali mu kukwasaganya omulimu gw'okuteekayo posita za Mr. Update ate nga be bakwasaganya neza president wa Uganda addako ng'ate yakwasaganya neza president wa Uganda addako yeno tiimu yaffe nga bwe mugirengera okubeza Mr. Update yekuba neza president yekubeza Mr. Update yekuba neza president kawerera ijo gamati mukulike ekiboga twavaayo Maso Malungi Olivio ga the why I love Mr. Update I wish I was voting from Kawempe tewetaaga kuba mulonzi n'obuwagizi bwo yonna gy'oli bumala n'obuwagizi bwo yonna gy'oli bumala Magi Semakulu ogamba tell people that we fuel for the people who will go to village campaign Magi Semakulu sikategedde nsaba okanziriremu akaka we fuel for the people who will go to the village campaign bannaye nsaba okanziriremu sikategedde bulungi bannaye nsaba okanziriremu Mwanja Ivan ogamba we need double posters please not like this where the poster is for Kyagulanyi nakyo tukikwasaganya zino zo zaali nkadde zaaliyo mu store kati zibadde zirina okuva nakalansi byogamba Mata I want to see your face ojja kugiraba tofaayo bamugumu ojja kugiraba Abraham Zirinko ogamba who was given the card for Kawempe North kadi ya Kawempe North Mr. Update eyo yagirina eyo yagirina Mr. Update kadi ya Kawempe North yagirina eyo mubikwase Mr. Update ebya Kawempe North mubikwase Mr. Update Mr. Update yo yagirina eri kuzikize ya Kawempe North Mr. Update yagirina Mr. Update yagirina eyo yagirina I'm glad that I have found my baby father. We are fighting every day. We had spent 2 years sibitegedde bannaye bakamano gamba nange ntuuse ndi Masaka bannaye ab'e Masaka tubaagala nnyo ab'e Masaka tubaagala nnyo
good work for Mr. Update. Bane mwe bali kubeerako Maggie Semakula. Matt, please tell people that we need fuel for the people who will go to the village campaign. Bannange njitegedde ensonga Maggie Semakula. Grace Opoga, Mr. Matt, it is time, let us start. Kali teri kuzikiza bannaye, teri kuzikiza moga amasaka naffe tukikuba bannaye ab'emasaka mwebale, teri kuzikiza. Jespa Chambers ogamba network Matt, bannaye network kiri kitya. Shadi ogamba kamera sigitya naye njagala musooke mulengere Mr. Update wanyiridde. Njagala musooke. Teri yangambye Mr. Update yanyumidde akafaananyi. Teri yangambye Mr. Update yanyumidde akafaananyi. Bwe muŋŋamba Mr. Update yanyumidde akafaananyi ng'ate omuŋŋamba Mr. Update yanyumidde akafaananyi, abo abaagala okundabako nga nammwe mundaba. Joseph Beoga, Mr. Update, I want to buy for you posters, Team Diaspora. Bannaye tweyanzizza. Aida wano program Matt, where are you? I want to join you. Tuli mu kawempe. Maggie Semakula agamba Matt, the phone has issues, but I was saying that tell people that we need fuel for the people in the bannange waliwo agambe ayagala kugulayo ku posters. Ayagala okugulirayo ku Mr. Update posters. Eyo enamba njitaddeko abagala okutugulirayo ku posters. Enamba yiyo njitaddeko. Enamba yiyo njitaddeko abagala okutugulirayo ku posters. Mpozi ate waliwo agambye nti nno abantu n'abagala okutuwaayo ku mafuta ga village to village nago bannaye tugaaniriza. Waliwo ngambye nti beetaaga okutugulirayo ku posters. Team Diaspora abagala okutugulirayo ku posters. Enamba ya Mr. Update eyo njitaddeko. Nalubanga Sefiyo ogamba ate Mubiru ajja kuwa road councillor Lubaga North. Alina tiketi ya road councillor Lubaga North. Bannaye musooke mumbulire Mr. Update Kasimayiro kiri kitya. Musooke mumbulire Mr. Update Kasimayiro kiri kitya. Joseph Bogamba, I will not vote, but at least one poster can work. Bannaye tubeeyanzizza. Maggie Semakula ogamba, is this number on WhatsApp? Enamba eri ku WhatsApp. Kati mutandise. King Solomon ogamba Segiri Nyanganyi eridde mu kafaananyi. Ogamba Segiri Nyanganyi eridde mu kafaananyi. Mr. Update wamwanyiridde mu kafaananyi bannange. Mr. Update wamwanyiridde mu kafaananyi wakati ekyo kiri kiriya. Be watugambye post emu emala bannaye n'abaagala okutuwaayo ku post. Oyinza okuba nga toli mulonzi kituufu naye nga ate okukontributi nga tolina kuba mulonzi. Osobola okugamba nze mbaguliddeyo posta. Oyinza okugamba nze kigudde wani njitaddemu akafuta. Oyinza okugamba nze nguzeeyo ebipande bya president ebigenda mu village to village. Awo wonna oba okoze contribution. Tolina kubeera mulonzi kyokka. Mpozi okujjukizaako muweerezaawo Matt, nze ndi emabega wa kamera. Doni Tendo ogamba we want academic documents for Mr. Museveni. Kati baayokizza Makerera anoonya waagambira mbona empapula ze zajjiiridde omwo. Anoonya waatugambira mbu empapula ze zajjiiridde omwo naye balina okubituwa oba baagala oba tebaagala. Barasa Babula ogamba lwaki tataddeeko n'ekifaananyi kya president. Mpozi mwe abaakatwegattako nga bwe mumanyi Mr. Update wamwe ebipande akuba okuli ekikye n'okuli ekya president. Naye kati kino kye mulengera byali sitooko nkadde ate nakyo nga tetuyinza kukisuula. Nabyo nga tetuyinza kubisuula ne tusalawo tusooke tubimalewo eno sitooka enkadde gye twali twakola. Tusooke tugitimbe ate tulabike nga tuzza na ziri okuli pulezidenti. Nazo tulabike nga tuzizza okuli pulezidenti. Mawanda John ogamba ngenda bbawaayo emitwalo 10 bambi tweyanzizza.
ng'ate otubuulira Mawanda John ejje 10 gy'otuwa gyaki gya mafuta ga kigudde waani oba gya bipande bya pulezidenti. Bannaye twetaaga okutambuza ebipande bya pulezidenti mu Uganda yonna. 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 Twawulidde Mbale teri bipande bya pulezidenti nayo twetaaga okutwalayo kati ng'otugamba nti bannaye nze mbawaddeyo ebipande ebitono bwe biti. Nakalansi ebyo gamba nti pulizi muzibire ejjizi amaanyi geetaagisibwa especially in Mbale. My comment naye tufa tubayambe bannaye abantu baffe ab'Embale bakaaba teri posters tebalinayo posita za pulezidenti. Bannaye gwe wenna ali eyo ng'osobola okulabika ng'otuwayo posita za pulezidenti buli bubbaana obutono. Bbaana ezintono eza pulezidenti za mutwalo gumu, ebinene bineeno bya mitwalo 2, ennene za mitwalo 2. How much for 10 bipande? Nava Joyce ogamba how much for 10 bipande? Biri eri ebitono bubbaana buli eri obutono buba bwa mutwalo gumu gye emitwalo 10. Gibaawo emitwalo 10. Nava Joyce gibeera emitwalo 10. Ndowooza owulidde bulungi buli bubbaana obutono. Ate oba otegeeza zino bbaana ennene buli emu ebeera ya mitwalo 2. Gwe ng'omaliriza ng'otugamba nti bannaaye njagala Mbale nga tugitwala ab'Embale mwe musinza okukaaba temulina bbaana za pulezidenti. Bannaye mutuwe bbaana za pulezidenti. Jose Bogamba how much is the poster? Bbaana enennene Jose ya mitwalo 2 eno gy'olengera. Webeera nga ya pulezidenti enennene eba ya mitwalo 2. Buli obutono buba bwa mutwalo gumu. Enennene ya mitwalo 2, buli obutono bwa mutwalo. Buli obutono bwa mutwalo. Mulina ennugu webale bannaye kunnyamba kubaddamu bbaana za mutwalo. Entini enennene ya mitwalo 2. Enennene ya mitwalo 2. Obi Martinez Akiki ogamba I wish I was there. I would just vote for you Segirinya. I wish you the best. May you keep the spirit of helping people. Webale kusiima bannange naye naawe ali eyo bannaye nga toli mulonzi. Osobola okutufunirayo bbaana ya pulezidenti. Osobola okutufunirayo bbaana ya pulezidenti. Bbaana ya pulezidenti entono ya mutwalo, ennene ya mitwalo 2. Saizi nga olabene ya ministers eba ya mitwalo 2. Kali akatini kabbaana kaba ka mutwalo gumu. Kaba ka mutwalo gumu. Kaba ka mutwalo gumu. Ese ogamba let them remove shoes before stepping on the poster. Ngenda bagamba bebereremu tebaddamu girinnyako nga bali mu ngatto. Liwashimwe bazogamba jangu ekyankwanzi tulabe. Bannaye ab'ekyankwanzi nabagambye gwoteekako buteesi ng'otugamba nti nguze poster 10 nzaagala Mbale, nguze poster 10 nzaagala Kyankwanzi, nguze poster 10 nzaagala Kamwenge, nguze poster 10 nzaagala Mubende. Bw'oyogera bwogezi gy'ozaagala nga tuzireeta bannaye kiri kitya mulengere poster bwaguuga ezo bwe zityo zetwagala okkuba eza pulezidenti bwe zityo. Susan Nagayo ga Mr. Update Kasimairo keeko kiri kitya. Waliwo abalemeddeko baagala kundaba. Mwesigwa Gideon ga send your mobile money. I want to send a banner for you and president. I'm gonna buy 5 for 50k. Mwesigwa Godwin enamba yiyo kweri nagipininze. Enamba yiyo kweri nagipininze naye kanjikuterekaawo. Enamba kweri nagipininze naye kanjikuterekaawo. Yeyo enamba tweyanza. Oteekako ng'otugamba waneeno nga tukwebazaako. Mwesigwa Godwin ngikuteereddeko ennamba yeeyo. Bannaye abagala otugulirayo bbaana ennamba eri 0774. Ennamba eri 0774 13 86 50. Njiddamu ennamba eri 0774 mu Luganda 13 86 5. Njiddamu 0774 13 86 5.
eyo ennamba. Mimi Afante ogamba entono eri wandabeko obutono bwo bwabadde butuweddeko nga wasigaddewo ennene eno obutono bwo bwabadde butuweddeko bubaana naye bwe mubanga mubadde mugoberera aliwo obubaana bwa pulezidenti wetubadde tutera okutwala mu firudi mu village to village bwebo yeyo sayizi gye tugamba entonomu ey'omutwalo ababadde batugoberera baana ziri ze tubadde tutera okutwala mu firudi eza pulezidenti. Ezo ze tubadde tutera okutwala mu village to village. Let's take time ogamba ear to ear smile. We love you tubanaye. Kibombo ogamba omwana Segirinya yanyiridde luneeno. Why can't we form our own workshop please so that we can reduce on the expense for producing posters? Mwanje Ivan Nopo ogambi bannaye omwana oyo gwe mulengera abadde akuba posta oyo ye yagamba azitukubira bwereere ffe tugula buguzi miti ne baana ye n'atukubira ye yagamba atukubira bwereere ku lw'omukwano gwa Nopo azikubira bwereere yoyo omwana azitukolera yoyo azitukolera ye azikubira bwereere tugula buguzi mbaawo ye n'akikwasaganya tugula buguzi mbaawo. Frank Sekanabo ogamba better have two mobile numbers. Nivo gamba hayi papa Segirinya bamuwadde kaadi tebannalangirira naye nga Segirinya yalina kaadi ya Nuupu yalina kaadi ya Nuupu teri kuzikiza mulengereka ear to ear smile Mr. Update wammwe mpozi n'ennamba ya Airtel nayo kanji basomere mwabagala okuteeka ku Airtel ennamba eri 0704 0704 33 mwe abagala eya Airtel eri 0704 33 eyo mwe abagala ennamba ya Airtel abagala ennamba ya Airtel abagala ennamba ya Airtel eri 0704 33 64 02 mwe abagala ennamba ya Airtel yeyo gyembasomedde yeyo gyembasomedde. Emmanuel Bravo ga Mr. Update we love you. Namba kanziremu nzibapiningire eya MTN eri 0770 13 86 5 ate ya Airtel eri 0704 33 64 02 zonna ziri mmanya ga Segirinya Muhammad zonna ziri mmanya ga Segirinya Muhammad namba nzipininze. Aida wa Nuupu ogamba Smile ya Pastor Bugembe gye yayimbako yeyo so yeyo embeera egenda mu maaso abakatwegattako tuli mu Kawempe North tulabika nga tuli ku mulimu gwa Mr. Update tubadde tuteekayo baana eno bwaguuga so nga ate tubadde n'embeera bannaye tubadde n'embeera ey'okubeera nga twetaaga tuzikizaamu ku village to village tuzikizaamu ku village to village olw'ensonga nti baana za pulezidenti zaatuweddeko emirimu tegikyatambula. Baana za pulezidenti Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wa Uganda addako emirimu tegikyatambula emirimu gibadde tegikyatambula lwa nsonga baana zaggwawo bannaye mutugulire baana entono yagumu ennene bweti eya pulezidenti ya mitwalo 20 bannaye nga muzitugulira nga mutuga nti muzitwala Mubende muzitwala Kamwenge muzitwala Kaseese nga kigudde waniikaaba nga nazo tuziteekayo teri kuzikiza ffe twasalawo kulumba nallo mwenna abawagira baana za pulezidenti okulabika nga zitalaga eggwanga Uganda
saba mu posting tiimu baana mwenna abaagala baana za president okulabika nga zitalaga eggwanga Uganda nga mugamba waneeno tiimu president buli ayagala nti baana etambula eggwanga Uganda lyonna njagala onterewo tiimu president oba Kyagulanyi Center for President oteekawo Kyagulanyi Robert Center for President banne mutuwe baana n'abantu olunalaba Kyagulanyi Robert Center for President nga bagamba yes ly'essuubi lya Uganda eriddako Cax Medicax ogamba reply me about Victor Kamenyo bya Victor Kamenyo muganda wange sibimanyiiko nnyo sibimanyiiko nnyo bannaye bya Victor Kamenyo ebyo sijja kubalimba sibimanyiiko nnyo Mr. Update ajja kubanga abawaate ekisingako awo mpozi bannaye tuli ku mulama gwa baana za president tulabike nga ate tudda mu field tuteekeyo ekipande kya Honorable Robert Kyagulanyi Center mu president wa Uganda addako kati muli ku mulamwa buli ayagala baana ya president okutalaga Uganda yonna nsaba oteekewo waneeno tiimu Kyagulanyi for president Kyagulanyi Center for president Kyagulanyi Robert Center for president Mukembu Frankstein ogambye no Aida ogambye Kyagulanyi Robert Center for president kati mwe muli ku mulamwa bannaye abantu mubalaba okwenyita omugamba tiimu baana for president balala mukono Nantumbwe Hasifa ogamba mwewadde kaadi nga tebannaba zibawa kyova olaba kyalino Nantumbwe Hasifa goli otandise ova ku mulama naye kyoba omanya nga Segirinya Muhammad yalina kaadi ya Kawempe North wabulayo kulanga kokka Nulu Comrade ogamba Kyagulanyi Center for president awo tuli ku mulama bannayo mulama gwe tuliko gwa kaadi gwa baana ya president bannayo mulimu gwe tuliko gwa baana za president kuzitambuza Uganda yonna abalwanyi bonna abakola omulimu guno ogwa village to village Sauda Madada Nuwa Mutwe bannaye abaana mubawe baana entono ya mutwalo gumu ate zinene nnene bwaguuga za mitwalo 2 Alex Ndigisa ogamba Kyagulanyi for president Nabosa Aaron ogamba Kyagulanyi Center for president Alex Ndigisa ogamba I need a number for president Nakasi Grace ogamba mission 2021 Kyagulanyi for president bannaye abaana bonna bagamba Kyagulanyi for president kitegeeza twetaaga baana okuzitwala mu Uganda twagambye buli ayagala nti baana zitalage Uganda yonna oteekawo Kyagulanyi for president nga kitegeeza nti baana okkiriza zitalage Uganda yonna Nasonko Aida wa Nupo ogamba tiimu Kyagulanyi kitegeeza n'oyo ayagala baana etambule Nasonko Bushira ogamba tiimu you morning Namugirwa Immaculate ogamba Kyagulanyi Center for president Namugirwa Immaculate Kyagulanyi Center for president Nabosa Aaron ogamba neba MP abamu bakuba baana zaabwe zokka nze bantama naddala ab'Ekayunga ffe tujja kukola omulimu ne Kayunga nayo tujja zitwalayo naye ba MP bamwe bazireeta mu bagambi mutuleetereko n'eza Kyagulanyi mutuleetere n'eza president wa Uganda ddako Mwanja Ivan ogamba Matt, please, how do you see when we organize for the village to village expense reduction? I mean, this method of moving with already finished posters, for me, I think it's expensive. So if we can organize, so if we can organize
So if we can organize a team, we can produce the posters in villages so that we reduce the costs of transport, please. Ojja kunnyonnyolamu sikategedde bulungi ogamba Matt, please how do you see when we organize for the village to village expense reduction? You mean in this method of moving with already finished posters? For me, I think it's expensive. So if we can organize a team, we can produce the posters in the villages so that we reduce the costs of transport, please. Anti era na kino kye kimu naye wano ogenda n'ebiwedde oluteeka oteekawo butesinga odduka naye kati waliwo okola poliisi ebasalako nga temulina na kye mwataddeyo byonna ne babitwala naye woogenda waneeno nga wazikubye ogenda obikubayo bukubi mufuna ka workshop wamwe mwekweka ne mubikuba wali olugenda mukoonayo bukoonye ku misumaali ng'ovaawo wookuba woova naye ekyo ekyokukolera mu field kitwala obudde bungi oba teweebeereddeemu bayinza okukuyoola yeyo ensonga lwaki tugenda tubikubye olufuluma ng'oteekawo ng'okubayo ojjayo ddaala ali mu kigudde wani nga mukubawo nga muddukawo nga mugenda ewalala naye binene ebyokukubira mu field bitwala obudde bungi poliisi ebebazoganya bannaye mutuyambe mutuweeyo ku bbaana za pulezidenti mutuyambe mutuweeyo ku bbaana za pulezidenti emirimu gikyaziŋŋamye ate ng'obudde tulina butono emirimu gikyaziŋŋamye ate ng'obudde tulina butono bannaaye emirimu gyo giziŋŋamye Namugerwa Immaculate Maso ogamba we are outside Uganda, how can we send money for posters? Banna enamba nzitaddeko banna enamba nzitaddeko osindika okwo nga zituuka enamba eri mu manya ga Segirinya Muhammad enamba eri manya ga Segirinya Muhammad CEO team updates page oziteekako nga tukwebaza ndowooza ekibuuzo nkizeemu basebo mbasaba muleete posita ya president gye nasasula wiiki ewedde wano e Kawempe mukirokole nze Richard kaakati posita eyo Richard ate ndowooza waliwo eyatuwabya posita eyo gye watugamba ey'omukirokole ne tugitwala awo ng'oyise ku mafuta ga Kobiru waliwo eyatuwabya naye ate tukyayinawo ojja kuba Richard nsaba okube ku nnamba ezimu ku ezo z'empiininze otulagirire watuufu we tuzireeta waliwo eyatuwabya nti bannaye musindika bangi kati waliwo eyatuwabya ate ne tugitwalawo ku Kobiru nga kuttanaawo naye kati nsaba okube ku zimu ku ezo ennamba Richard tugetinge in touch tulabike nga ate tugikuleetera waliwo eyatuwabya n'agamba nze nazibasindikidde ne tugitwala ku 5 naye kuba kweze namba z'empini nze ziri mu manya ga Segirinya Muhammad updates page nawo tugireete ya president nawo tugireete tugiteeke watuufu wojagala mu kirokole waliwo eyali yatuwabya baali abantu nga 2 ne batuwabya ezimu ne tuzitwala ku 5 ate endala ne batugamba tuzitwala eri Kawempe awo ng'okkiriranga ku poliisi y'e Kawempe awo Namugerwa Immaculate ogamba we would like to send some money with my team Namugerwa Immaculate kankuteereko ennamba ya Mr. Update ennamba ya Mr. Update oluziteekako ng'ate posters tuzikubya obuuzizza ogambe we would like to send some money with my team Namugerwa Immaculate enamba njikuteereddeko eri manya ga Mr. Update Segirinya Muhammad tiimu yo gigambe eteeka okwo baana tujja kuzitwala buli wamu we mwagala enamba yeeyo Mirembe Agroga naye kati n'okutimba ebipande gwafuuka musango munaye bo baguyita musango kubanga n'ekiboga bye byatukwasa nga tuli mu kutimba ebipande bya Segiri byebipande bya Kyagulanyi Ssentamu president waffe ow'ekkumi eddako wa Uganda ne batukwata ne batugamba mmwe temukkirizibwa kutimba eno bipande bo batimba naye ffe we tutimba ne bagufuula musango Maati muzeeyi waffe Kibalama lwe bamuleeta mu kkooti bamuleetera ivusi bya kwogerera eri lutimbe bajja kumuleeta live ku luno tebalina we batuwonera bajja kumuleeta live Namugerwa Immaculate wagambye would like to send some money with my team ennamba yo nagitaddeko
Ennamba yo nagialeko ya eri mu mannya ga Segirinya Muhammad kwoteeka ate ne tulabika nga tuzigula posters eza president ne tuzitambuza Uganda yonna. Ffe poliisi ne wetukwata tugamba tetujja kuzikiriza kabatukwate kabokole batya. Goodman Franco gamba lwaki Sweet Apple yatwefuulidde. Sweet Apple tannaba kutwefuulirako n'omulundi n'ogumu. Sweet Apple akyali ku mulamwa nnyo, akyali ku team updates page. Tannaba kutwefuulirako n'omulundi n'ogumu. Agamba mawulire olina makyamu. Amugera ogamba we are outside Uganda, how can we send money for posters? Bannaye abali ebweru nga mwandiyagadde okutusindikira kasente ka bbaana za president oba eza Mr. Update. Enamba kweri eri manya ga Mr. Updates eri mu manya ga Mr. Update osindika baana zo ne tuzigula gy'otugamba okuzitwala gye tuzitwala gy'otugamba okuzitwala gye tuzitwala gy'otugamba okuzitwala gye tuzitwala. Mpozi okubajjukizaako mwenna abali ku the updates online page. Kawempe North Ronda Segirinya Muhammad kuba pulezidenti wa Uganda addako olonde Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yeeyo Uganda empya. Kuba mwakafaananyi olina Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba pulezidenti wa Uganda ng'olina ne Segirinya Muhammad mu paalamenti, kibeera kitya? Ng'olina abasajja abateerya ntama, abasajja abatalya nguzi, abasajja abalumirira omuntu wa wansi. Mpozi awo temwetaaga kunnyonnyolwa mwalaba pulezidenti waffe sente ze baali bawa ababaka zino miliyoni 2 eza covid ng'azizzaayo. Ekikulaga nti ye alumirira omuntu wa wansi, alumirira omuntu wa wansi. Kati twetaaga abantu bwe bati abalumirira abantu ba wansi. Twetaaga omuntu alumirira omuntu wa wansi. Twetaaga omuntu amanyi nnaku. Twetaaga omuntu eyali agobeddwako mu nju. Twetaaga omuntu eyali alidde ku kikomando. Twetaaga omuntu eyali anywedde ku mazzi ag'ekikumi, amazzi ga kaveera. Twetaaga omuntu eyali atugiddwa ku muwogo, omuntu eyali agobeddwako mu nju. N'olw'ensonga eyo mbagamba londa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba pulezidenti wa Uganda addako, olonde Segirinya Muhammad ku bwa Kawempe North kubanga be bamanyi ennaku yaffe. Kigizi Muhammad obwedda tetunna bulookingayo ku muntu gwe naawe wano vaawo oyo naye tumutadde. Shadia nabo mwogamba mwebale kwewaayo bannaye mwe mutuzzaamu amaanyi. Shadia ogamba mwebale kwewaayo bannange bannaye namwe mutuzzaamu amaanyi. Mwe mutali tetusobola kubeerawo. Mwe mutali tetusobola kubeerawo. Mwe mutali bannaye tetusobola kubeerawo. Mwe mutuzzaamu amaanyi ne mutukozesa ebitasoboka. Mwe mutuzzaamu amaanyi ne mutukozesa ebitasoboka. Nabbosa Aaron ogamba Kiboga Grace Kakooza ye tanoonya kalulu ka pulezidenti. Ogamba Kiboga Grace Kakooza ye tanoonya kalulu ka pulezidenti waffe ate yeesimbyewo. Bannaye abantu mu bagambe banoonya akalulu ka pulezidenti wa Uganda addako. Akalulu bakanoonye 90%, aka pulezidenti bakanoonye akaabwe bakanoonye 10%, aka pulezidenti wa Uganda addako Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bakalonde 90%. Mwanja Ivan ogamba how do you see when we reduce on the points of life shows while in village to village. Anti abantu baba balina okumanya amaanyi, abantu ne bamanya emirimu gye mukola. Ensonga lwaki bibeerawo, abantu baba balina okumanya amaanyi. So posita yeeyo bagitwala kugiteekayo. Nakalanzi Silvio ogamba Martin in villages bakifesi batunyazeeko abaana because no followers, especially in Mbale. The reason why our village people power, they don't have internet and they don't see updates. Kati ba mafia ensonga eyo nkulu nnyo bannaye njagala tugikoleko. Njagala abantu baffe mwenna bali ku updates page. Ekintu kino eno abantu b'Embale bakaabye nnyo. Abantu b'Embale bakaabye nnyo. Njagala ensonga eno, ensonga yaabwe n'omulanga gwabwe tuguwulire. Nsaba
omulanga gwabwe tuguwulire, twesondeyo bbaana za pulezidenti, twesondeyo posita za pulezidenti, tusaleko mbaale bannaye abalwanyi mwenna nsaba tweorganizinge tufuneyo bbaana za pulezidenti, tufuneyo posita za pulezidenti nga tulina obuyambi bwammwe abantu baffe abali ku the updates page, tulabike nga ate tulumba mbale tugende okuvaawo ng'enjiri ya pulezidenti wa Uganda addako Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu buli muntu agitegedde, ng'abantu b'embale bonna bayimba kimu mbale tumuleke nga ajjudde reedi. Mwanje Ivan Nupo ogamba Mati we need you in our house, kitegedde oba we need you in our what? Banna ensa mumbuulire kiri kitya, nze mbadde nteesa n'obuyambi bwammwe abantu baffe aba the updates online page, tufuneyo olunaku tusaleko n'abalwanyi bonna embaale, tutwale posita za pulezidenti, tutwale bbaana za pulezidenti, tugende okuva embaale nga buli muntu ategedde amaanyi ga Kyagulanyi, buli muntu adde ku mulamwa, buli muntu abeere ng'ayimba kimu. Mwe muŋŋamba bannaaye tulina okulabika nga tutambuza omulimu gwa pulezidenti wa Uganda addako, buli muntu alina okumanya amaanyi ge, buli muntu tulina okutambuza enjiri eyo kubanga tumwetaaga ku ntebe, tumwetaaga mu State House. Olivia Olive obuuza Mr. Update wange yayise mu kamyufu, vetting yagikubye, bagenze okebera ebyavudde mu vetting nga ku 100 Mr. Update wammwe yafunyeeko 140, yeyisiza mu 100 n'afuna 140, yafunye 140% mu vetting. Kati omuntu bw'atyo bamumma kaadi gwe obeera gwambuuza oba yagifunye ku 100 yafunye 140. Jason Enzo ga mugende ekeerwengo bannange w'okugendawo wangi bangi mutugamba mugende eno naye ebipande bya pulezidenti byatuweddeko bannaaye. Twetaaga bbaana za pulezidenti zo zaatuweddeko. Tetuyinza genda mu bitundu ebyo nga tetuyina posters, nga tetuyina bbaana za pulezidenti. Twetaaga okugendayo nga tuyina logistics, Shadi ya nabo mwagamba ekyo kituufu nnyo bannange, kyekyo kyetwagala, twagala tugenda okuyingira twagala tugenda bannange tetuyinza genda mu field nga tetuyina bikola. Tulina okugenda mu field ng'ebikola tubirina. Tulina okugenda mu field ng'ebikola tubirina. Newe mulaba twazikiza mu field tetuyina bikola, tetuyina bbaana, tetuyina posita za pulezidenti ate nga tubyetaaga. Kaakati mu abantu baffe abali ku the online updates page basegirinya Muhammad Fans page, mmwe muyina okutuwa amaanyi ago agagendayo, mmwe muyina okutuwa posita, mmwe muyina okutuwa bbaana. N'olw'ensonga eyo mbagamba